Tuli ku kitebe sanzo kikutte omuliro kye kigenda mu maaso. Embeera yongera yo yakusunsula abantu abatuufu abalina okukiikirira ekibiina. Era neyanziza nnyo omukisa gwe mumpadde nga bannamawulire. Amanya go ne wa gy'ovudde? Erinnya lyange nze Mulangira Nakibinge Robert nga nsoboka mu Ssekabaka Jjembe mu Bango. Era essaawa zino nzize okwogera ku nsonga eriwo kubanga ekibiina kyange kyenzikiririzaamu ekya National Unity Platform kitaddewo essuula empya mu byobufuzi bya Uganda. Wadde nga kibiina kito naye ate kitaddewo essuula empya ekisinga n'ebibiina ebikadde bimaze emyaka egisoba mu 2 oba mu 3 nti kireeta omuntu ng'asunsuddwa mu nkola entuufu n'ova mu bino ebyokugamba munno fe twagala gundi naye nga temumugesezza ate kufuna kimala kituufu. Wano oliwo mu kiti kyo oliwo nga muwagizi gw'omu ku beesimbyewo oba nga foot soldier? Wano ndiwo ng'omuwagizi w'ekibiina ekya National Unity Platform era nga nnondera mu kifo ekya Kawempe South wadde nga ffe twakola loosi naye ka tugende n'ekyo ekyajja. Mwakola loosi? Kikyotegeeza ndi mwakola loosi? Twalonda omusajja nga tumwesize Kazibe Basiri Mbazza naye yatuvaamu. Batugamba naakomawo ku mulundi guno era yeteekateeka. Awo yeeriko yeerimba ne bw'anaaba akomawo ajja kuba ali ku bibye ffe tetukyagala kumanya. Bano be mulonda mwesiga mutani nabo tebafuga Kazibe Bashir. Saawa zino ekibiina kya National Unity Platform kitaddewo embeera gye tubadde tulwagala ebbanga lyonna nti wadde ng'omuntu kibiina kye kiba kimuleese naye ate kiba kirungi nnyo ne muleeta omuntu ng'agezeseddwa okubeera ddala mu bantu ne mumanya nti nno wadde mugenda kulonda MP naye ate kisukkako kaawo kubanga okubeera MP tokiikirira kitundu kyokka oba okiikirira n'eggwanga kuba ekiseera kijja kutuuka nga twagala oyimire ku pulatifomu y'ekibiina kyo oyogere ensonga z'eggwanga nga sigamba nti nno wadde okiikirira ekibiina ekitundu ky'ovaamu naye twagala ne ku lw'eggwanga obeerengo. Okusinziira ng'embeera bw'efaana buli kandidate ayingira wano ndaba nga w'amaanyi buli omu ajja n'egganga naye najja n'abantu bayitivu era nayingira ne bakuba enduulu. Gw'olowooza ani ali legit oba ali potential oba gw'olaba alina chances ezawaggulu okutwala kaadi okusukuluma ku balala? Ekibuuzo ekyo kyakiddamu bwe nti abantu bonna balina obusobozi naye nga mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagambye amaanyi gali mu bantu ng'era bwe kiri nti people power our power kitegeeza maanyi g'abantu ge gagenda okusalawo naye oluvannyuma lw'akasengejja ke banaabaleese nti ogwe banaabawadde kaadi deni abantu bo basalewo ani mutuufu. Bamu ku abo bonna abali wano abamu bayinza obba mu makadi ne bajja ne beesimbawo independent ate nga mubaagala. Gw'olowooza munaasigala mulonda gwe mwagala oba munalonda olw'okuba ekibiina bwe kisazeewo? Ekibiina kyataddewo embeera egamba nti gwe bawadde kaadi ffenna gwe tulina okuwagira wabula tekikkirizibwa ate kugamba muzze nga independenti oba abakumye kaadi era kijja kuba kiraga busebufu bwa mpisa kubanga olwoba ovudde mu kibiina kyo. Kale we balinyo bali eddala. Nange neyanziza nnyo ssebo. Amannya gange nze Mukasa Isima ssentebe wa National Unity Platform okuva ewa Busaana Kikyusa Town Council nga zonna omukulembeze yazinkwasa ate nga nze wa institution atuula ku kakiiko ka National Unity Platform ku district y'e Luweero. Mukolo n'embaga bya leero akasiki kaawedde tekyali kulankula kiggwa leero ani gw'osuubira kaadi agenda nayo mu ngalo? Nze gwe nandibadde ng'asuubira gwe ndaba abadde mu bantu ennyo okusingako abalala ndaba nga Nalukola abaddewo nnyo mu bantu namulabako ku kasasiro w'e Lusanje eyo ne ndaba nga afaayo ng'ate ebiseera ebyo yali mu kifo kirala naye nensuubira nti bw'anaaba nga ali mu bantu bw'atyo asobola okukolako okusingako ku balala. Candidature debate y'olwalo kiki ogisuubiramu? Basically kuba kati tetumanyi bakandidenti buli omu bwe yeeteeseteese. Manyi debate eyo nzibu omuntu ojja osuubira kirala ne kiba kirala. Katulinde ekinaayitamu kyonna kye tujja okuwagira. Obunkeeke n'omuliro biri mu by elections olwo ate akalulu wetulaga 2026 golooza embeera enaaba etya omwaka ogujja bwe tuba nga omuliro gutandikidde wano kati? Era embeera tegenda kwawukana nnyo kubanga embeera egenda kusinga ne kali akaasooka kuba kali akaasooka batiisatiisanga covid naye nze nga nze ow'eruweero fe ab'eruweero twakola bulungi era ekyo omukulembeze akimanyi twakola bulungi nnyo era musuubiza nti Luweero
tukyali bulungi nnyo era tukyaginywezezza National Unity Platform. Bagamba abakulembeze abamu temuddayo liba abalonda lwakuba excitement era enteekateeka ziri zitya gwe nawe oli mukulembeze ezinasobozesa abana abazze okwawukana ku bali baleme kubalonda lwa excitement. Abamu abakulembeze waliwo abayisizza abantu obubi bendowooza nti bo bayinza obutadda. Buli omu ajja kwennyonnyolako ng'ensonga ye bweri era bw'onaaba ng'okoze bubi ng'abantu obayisizza bubi tojja kudda kubanga omukulembeze yatukola bulungi. Buli disitulikiti oba buli sabu kawunti yagiteekako abakulembeze abagitwala okulondoola emirimu gy'omukulembeze yenna okulaba ng'agikwasaganya bulungi. Bw'otagikola bulungi nga bwe girina okuba tukomawo ku ofiisi ne tulipootinga ng'olwaleero bwe tuzze okulaba ani omuwanguzi agenda okuyitawo okulembera Kawempe North. Enteekateeka ezikuuma akalulu ziri zitya kuba nakera kisoboka okukabba ne bakakwatamu nga bulijjo bwe batera okukola era omwetesitese mutya singa wabaawo abayisemu tugamba baka tugeze Nalukola gwe bawadde kaadi mugenda mubeerawo mutya okuuma akalulu ko butakabba tugezeza bugeza. Nze kyemmanyi ngaffe abeeruweero tuli beeteefuteefu okujja okuyambako ku Kawempe North okuuma akalulu konna oyo yenna anaaba akutte fulaga National Unity Platform. Tuli beeteefuteefu ngaffe abakulembeze b'eruweero okujja okkeetabamu era tuzze olwaleero okutuwa oyo gwe tugenda okubeererawo. Ffe abeeruweero twasazeewo okukabeeramu paka nga kawedde tujja kukakuuma bulungi teriyo agenda tiisatiisa bantu yadde okkakwatamu. Akalulu k'e Kawempe ate Luweero bimu biyingiramu. Akalulu k'e Kawempe ne ka National Unity Platform kitegeeza ka Uganda yonna. Webale nnyo okujjeekeka. Buuzeeko abatugoberera munaje musinzira okutulaba. Amanyago ne gy'ova sebo. Wano mu Buganda tugamba erinnya tegaba mannya. Naye ng'erinnya lyange nze Kaagawaayani nga ndi mutuuze w'e Kawempe. Bwaba mu kubagenda okulonda. Ate mu North yennyini nze gye mbeera sewo. Mwe mwasindisaani omutuufu buli omu agamba ab'e Kawempe bamusindise kati mwe ab'e Kawempe mwasindisaani gwe mugamba nti ffe gwe twagala. Ekisooka obusoosi si ffe twasindise. Ekibiina ekikulibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekirina okusindika ffe ne tufooluwinga oyo yenna gw'anaaba akoze eki. Anti abantu batuma n'ajja ku kibiina kiryoka kimukakasa nti gwe tukwata kaadi yaffe. Tuma abantu mostly okusinga abantu. For example Nalukola agamba abantu be bamukase n'okwesimbayo yadde tabyagala kuba looya alina byakola. Ate ng'olinga omanyi kye mbadde. Bantu be bamukase okwesimbayo kati mwani gwe mwasindise. Kati omukulu gwe bayita Nalukola nze kyemmanyi abamuvuganya bonna bano ne kuvu omanyi lwaki? Honorable Nalukola Elias abeereddewo ekibiina naye ng'ate si omuntu owa kamera era akoze byakola mu bulungi ate nga munakibiina kya NUP. So Banakawempe bonna Banakawempe North balinze bulinzi kulaba nga Honorable Nalukola alayira. Waliwo omuvubuka abadde nnyo ku lusebenjo abadde nnyo n'omugenzi Seggirinya tulowooza nti yamanye nnyo ekigendererwa ne mission Kawempe yali erina okutuusibwa lwaki gwe mukonsiderinze first. Bino ebintu si byakubeera nti bino ebintu bye tulimu kati on politics wa Kyagulanyi Ssentamu si oli owaluli nti bwenaavaawo ono yalina okunziira si bya lusegere okitegeera ono politics wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the President of Uganda the 10th President of Uganda si wanti nze bwenvaawo naawe ogyakwatamu nze bwenvaawo naawe ogyakwatamu si bwe kiri oyo abaddewo naye ng'aye tabeera mu kamera nga Honorable omugenzi bw'abadde. So njagala kutegeeza Banakawempe nti kano akalulu si kanze mbaddenga n'omubaka kano kalulu ka Banakawempe kusalawo. Banakawempe balina ekintu kye baagala andi ekintu ekyo kye baagala kiri bwe kiti mu parliament ogenda kusindika yaani si kusindikayo nti nze mbadde nkolanga kino mbadde nvuga motoka bweti si bwe kiri muganda wange. Kubigambe babadde nnyo okusaidia Nalukola singa kati tebagimuwa leero muli beetegefu okukkirizigana kuba n'abalonzi oba najja independent munaasigala nga mulonda ye oba munaalonda ekibiina gwe kibawadde. Ekibiina gwe kinaaleeta era naye kanso yagambye ekibiina gwe kinaaleeta gwe kijja okugobera naye ng'ate jjukira yakugamba nti ebire byo biraga ebire byo biraga yakugamba ebire biraga ne Banakawempe balaga nti kaadi endi muki endi mu ngalo but ekibiina gwe kinaaleeta ffe jjukira tuli bagoberezi ffe tuli bagoberezi abalonzi tuba bagoberezi tulina atusalirawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatusalirawo
His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bw'anaasalawo oyo omuntu gwe tugenda okukola ki okugoberera oba okitegeera muganda wange bwekito bwe kiri. His Excellency the President bw'anaasalawo nti bannange mbalondedde wuno ate jjukira ye talonda namba mbi alonda namba nga ki watugambye olina akapya nako kayiseewo olumu abantu bakamanyi kenina banakawempe bakamanyi bulungi era obwedde omanyi saidi gye ndiko ate ng'era yentuufu Nalukoola kale webale nyo webali eddala amanya Mutasuwa James okuva mu Makerere 1 parish nzize okwesimbawo nga kansala okusinziira ku biki byendabye abantu bibalemeredde. 1 njagala sooka kugoba kye bayita money renders mu parish yange. Ntekewo strategy nti fefe nyini tusobola okweteekamu ssente nga tuzeesoloozezaamu tubeere nga tuzeewola ffe ng'abantu nga office erimu ssente kuba bwe tuba nga tusazeewo tugenda kubeera muntu omu tubeera tugenda kukwatagana tumanye nti buli muntu singa aba alina kapasite leta nusu 5 nti tunondeddwa abantu omutwalo gumu abantu abo omutwalo gumu njagalako abantu 15,000 mere nga mbajjako nusu 5 eza sako eyange mu parishi yange sako eyo 5 eyo bwe nina abantu 15,000 banja kuba nina miliyoni 2 n'ekitundu olunaku lumu nfuna bulungi manerenda amakyamwetaagamu eriya yange. Ebirowoozo byolina ebyo birungi naye ate badde bisobola okukyusibwa n'abakulembeze abalyo singa ogera n'otula nabo ne mubyogerako bandi badde basobola okuyambako ne bigguka eyo si ensonga ekuleeta okwesimbawo. Yandibadde key point number 1 lwaki tunoonya ngeri twekyusizza tutya. First and foremost bwe tuba tetunnaba kulowooza kwekyusa kitegeeza kolagana n'abakulembeze abaliwo bawe ebirowoozo be mukyusike nabo nga gwe teweesimbyewo anti tebabadde cooperative yensonga lwaki ngambye nti kanneesitukire emyaka 4 tubadde tutuma kakati essaawa naffe twesitukire tewali nsonga lwaki ntuma emyaka 3 gye maze nga ntuma nga ebirowoozo byange tebikoleddwa kati kyekiseera nange mbiteeke mu implementation kuba nsobola obyekolera mbizza eri abantu bange. Ogenda kwesimbawo Kawempe House Makerere 1 parish other councillor. Gwolowooza abadde obunafu ki bwabadde nabo bwogera otandikirako? Obunafu bwabadde nabo bungi nnyo naye nga ekisookeddwako nkunze ntya bannayuganda okuba nga tuli omuntu atya omu njagala tubeere nga tukolagana okuva ku muntu wa waggulu paka ku muntu wa wansi. Olina nkizo ki ku beesimbye nawo nti kadi bagenda jjuwago okusukuluma ku bali abalala? Okusinziira kapasite yange gye nnyina nekye batugamba nti tugende tumumobilizinga abantu badde mu kibiina abantu bamanye ensi yaabwe bamanye ki kye bali yenkizo yange gye nnina okusinga abalala bemanyi bendi nabo benvuganya nabo. Kale bubaka ki bwoweereza eri ekibiina kyo olunaku olulalo candidature debate egenda mu maaso ani gwe gw'osuubira ali potential mu bonna bonna bola kubanga naawe oli w'ekawempe? Nze ndi w'ekawempe South naye Kawempe North mbadde njagaliza Magala Umaru lwaki nti omusirikale ebiseera ebisinga awulira mukama we essaawa 24 ennaku 365 omusirikale yenna mba njagala ntubeera nti tumwesiga ng'era bosi waffe bwe yatugamba nti genda mugende mwesimbewo mu bitundu byammwe ebyenjawulo ng'agamba amajege. Okwo tekuba kwetema mwandibadde muleeta omuntu omu ne mulesa abantu bangi kiraga nti mwe bennyini temwekkiririzaamu. Anti singa tubeera ba candidate babiri ekitegeeza tujja kuba tetulina ba MP material tubadde twetaaga ba candidate 10 tuselectingeko the best. Ekyo kitegeeza ekibiina kikola olwo tufunye ba candidate batono. I expected 100 candidates to come from Kawempe North contestinga newe tuba nga tufunye 10 well and good kigenda tu advantage oselectingako ani kuba tetuyinza kuzzaawo Segirinya naye tumanyi tunoonya omuntu asobola okureplacinga Segirinya for a mini time. Kale webale nnyo webali eddala. So ekibiina kyange nkyagaliza olunaku olulungi ne president wange His Excellency Bobi Wine nange Mutasuwa James nange bwe ndi mu kitundu olunaku olulungi baganda bange.